Kyeki kinagende teriyo musajja abeera mukwano gwa mukazi ng'omukazi tamuyinaako feeling oba tamuyinaako kukola ki. So tell me because you talk to me. Tebiriyo. He's my friend. Just because of it, yeah. He's just a guy. Yansaba namba yange nenjimuwa asimbwa busumbuyi nze guy yangoberedde nannemera ku ngakozi abantu bonna bantunuulira ne muwe namba yange mugamba ku namba zonna wekyo wasoma yenfu. Kamuenfu nanti enfu wenjimuwa yada agitekamu nga wagikubirako so what wagikubako so what ovaawo notambula nogenda. But you have someone in your life, yeah. Abakazi bena kuzubalinganga nkoko oli asookera mumakina aganda munanga I've got your number from your friend man onkwagala nnyo ojja nogamba hello Doreen, hello, who gave you my number? Your friend, man. Hey, my friend who? No, I can't tell the name because it was because the custodian munange nina wamoli mutufu balina kubeera nga kati bina bebe wali omusajja conversation bina bebe alina omusajja yali amukwana naye yamulagirawo nti I'm not interested ngali mu relationship ne Wiliba yamulagirawo I'm not interested n'amublockinga. Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano netukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Eye contact. Banange, welcome to Love Life. Love part 2, Love edition. This time round, Djjacob Bazenga counselor. Oli go try to mani, oli go twagala go. Waliwo benalimanyi nga malobozi go bagazanyanga ringtone. Bw'obuulirira nenga malesinga mulaba ababuulirira. Be serious, ne. Djjacob sigala ko debate but talking. Djjacob, how are you, Djjacob? I'm just fine. You're good. You look good. No, I'm not good. I'm not looking good at all. And you smell good. I'm just confused. Why are you confused? Because of life. I don't want to bully Djjacob. You smell good. No. Ebyaji. Sibitegedde. Sajja ino kubeera ng'otwala akasawo aveera omukyala naye kyerewuunya omukyala alina okubeera mukazi alina okuba nga agaba ekyo kyapplyinga ku bafumbo oba nga bano even if oli girlfriend naye wemba ni girlfriend why would a man even come at my place? Is it bad? It's not bad. It's not bad as long as mwagalana, as long as akufaako, as long as akuyambako. Omusajja waddembo okulya keeki wonna wayagalira kebe mu njuyo kabe mu motoka kabe ku kinaavu simanyi kuki as long as muli comfortable nakyo nga ababiri. Kati njawulo kikiriwo okugenda ewuwe ne mwavinga sex naye wagamba tukatu nange wange saga nga avinga sex tugende mu lodge nga bano bakolanga webakera mu makina bagande ne wange saga tugende mu lodge. Even if omusajja atukira okukwama kiba kitegeeza akuteekamu sente ze no matter what amount of money zakutekamu as the amount of money
amagoba kugoyina omwoddezo omukazi kumufaako na kumuwa byalo. That is it. That's happiness yaffe Katonda gye yatuwa. Happiness yaffe Katonda gye yatuwa in life. In life. Era at times era njaganya ekyo kiri must. Love tell about tusajja mu kale n'okuwa. Ekyo bina bebe abantu badde kando. Ane kano ko black tea. Ebirabo relationship biri must. Bwotuka ekisango omuntu omwaga takyakuwa nga ye kwa sex ndi mwavu biki ngomanya naawe etandise okukendeera nzolo scenario kanti kubuulira nabuuza omukazi gwe njagala nemubuuza singa tugwa ku accident nze ne muganda wo mu motoka nga twetagako omuntu omu olina okuwa kidini ndi taata w'abaana bo oli muganda wo nemubuuza oyinza kuwa akaani yangamba mpa muganda wange nemubuuza akyowa muganda wo nangamba kyangu nnyo okufuna omusajja omulala okuba taata w'abaana bange nekizibu nnyo okuddamu okufuna muganda wange. That's not a point. That is not a point. That's not a point. Depending on the relationship. Yes, the depth of the relationship. Wemanga tuli exclusive. Guno osalawo ogamenti nno abaana bange bakulire mu ngalo z'omusajja omulala. Nze oleme kuntaasa otaase mu Buganda because musaayi gwo togera kuddamu kufuna muntu mulala naye nze ogambe nti nno agwe nsobola okuddamu okufuna taata abaana bange abalala notabalira nze abaana bange bakulire mu ngalo z'omusajja omulala. That was a sign also. Red flag. So wachita. Nengenda the same question ajibuza mese mugamba Melissa senga tugwa kwa accident fembiriri. Nze ne mama wo. Ani goyinza okuwa kidney nga yetaga kidney. Nasoka ntula nagamba dadde sina gwe mpaku wadde no. Mwena balaka ne mufa. Banangi. Melissa. Nembuuza ku lwaki. Nagamba ekisookera ddala. Sagala kubeera mu nsi nga nejjusa kale senga nagiwa taata wange kale senga nagiwa mama kati mbaleka ne mufa. Nagamba bwe tuogambye nagamba ezero mu bulamu signs za relationship zimatalinga nnyo bina. Esaawa omusajja akubira buli relationship yatandika mubeera mulungi togenda nkowuwe naye ali ajjako kondomu ne mulya live nakusibuza n'emitwalo 10 whatever capacity it is. Tomanje bamuzaala tomanje abeera kati oyinza okuba ng'omanyiiwo nti abeera wali naye nga apangisaawo obuzibu bwasenguka maana abakazi b'ennaku zino naye lwaki mubleminganya abakazi naye nga mwabononye love Djjacob mwe ba fountain of spirit ya love bwetandikira okitegeera mwe banakazadde b'eggwanga mwe mirandira gy'ensi bongamba nti omukazi ateredde azaala omwana ateredde abeera mu mukwano oguteredde. Bw'osanga omukazi ali miserable n'omwana gwagenda okuzaala agenda kubeera miserable n'omusajja gwagenda okufuna agenda kubeera miserable. Omukazi waaba nga abreakinze omutima gwe n'ateewa budde bumala ojja kwekanga nga ebiwundu byazze mu past relationship bigenda zi relationship ze bigenda bimutambulyako paka. Kanyeyo ka green tea. Big up on yourself green tea. Mwali kakaawa so tukkirize tugaani abasajja ffe mu blaming okusingira ddala batwe tugenda mu nteekateeka y'ensi maama ne taata nga tuzeeko eka ffenna tuli bato ozadde oli naalongo ozadde omwana nakato waswa ne babiri ozadde waswa ne babiri bw'ogenda kushopinga babiri omugulira ddole waswa omugulira bimotoka babiri waakulakulamu naye nagiza omukono emabega okimanyi kitegeeza ebyo nagiza omukono emabega babiri gweyigiriza okufumba waswa nga omuleka awo okitegeera babiri omuteekateeka omuganda nti munange omukazi alina okukyalira ensiko omukazi abcd bikola tebikola wammwe omukazi alina kukola abcd naye waswa omulese wali tomubulidde munange waswa omukazi olina omukola bwoti waswa omukazi omukola bwoti wetugenda mu mateeka amateeka gawolereza nnyo mu abakazi ne beerabira nti noffe abasajja wetukwata buli busungu bwe tulina aw'abakazi bwaffe nenkufunisa olubuto byenkuyisaamu
nabijja ku mukazi mulala kati naawe bufunye ozadde omwana atambulire mu same line ey'okubeera n'ekinugu n'obusungu kyova abaana balina kozi tebakyalowooza abaana balina kozi tebakyalowooza asanga olutalo nga tanomanyi wajje lwatandikidde natandikira okuvuma ofunye olubuto olunaku lwaleero kyokka taata w'olubuto terumwagala munanga lubuto lwange buli musajja wajja akalwesuukunda nedda n'ozaala omwana ng'asosola abakazi omusajja amukwata ng'asiika notatunuulira ekyo kigamba there's a sign ekulaga nti omwana oyo gye bujja mu maaso ayinza okubeera nga pulezidenti wa gundi siwa negena pulezidenti wa ngali bisexual akikuba right and center nozaala omwana ng'ayagala nnyo abakazi abasajja nga bamukwatako asirika nga muwala abakazi bamukono omwana akuba omulanga n'otakisabiranga gwe omuzadde ogamba bananga omwana wange golaba asosola abakazi asosola abasajja ogera okwetegeeza ng'omwana naye gyakwata yokka mama omwana omuvuma taata mama omwana omuvuma ali lubuto anyaga muzadde ekyana ekyo omwana n'akula nga ebivumo byafunye ku maama we abirisiivye mu lubuto najja mu nsi ng'alina buli kimu alina kyova olabe bw'ozaalibwa n'otakaaba kiba kitegeeza olina problem akkuba empi okaabe kanywa green tea bano abaana bano abatambula nga baavula nagamba munange atagala bawala ayagala balenzi olina kisabira omusajja amukwatako ng'asiika bamanyi kiba kispirit olina stupid. There's a force etrying okugamba nti munnange ekiwaliwo ekintu inbuild mu mwana oyo kyolina okusabira nze nali ndi lubuto nayagala nnyo okulya ebbumba nayagala nnyo okulya ettaka ayo oli musota kyova tulina abaana bangi nnyo batuliddemu enkwe batuze bebagala ebitaano beba enkwe kamala because ogera okwetegeeza nti maama yatandika okusivinga omwana mu lubuto neyatandika okweyisa nga omusota alya ttaka emusota gwe guli ettaka babba amataka g'abaana eye contact yes walaikum tewali tabu taata tewali tabu era nze gwola nadde njaga kukolako lwakuba nemesezako kintu ekyo baserebu muli baserebu so tukirize tugaane tuli so tubulemingibwa abasajja tetulina empisa embi bati abaatulera bemenya okubuleminga abakazi ne system efa nnyo ku girl child neta protectinga the boy child nti girl child n'omutereza omutima otya n'omugaa nti bw'ozaala essomero liryawo lyabwerera n'omugyako ebizibu bitya era sitojja kusigala ng'alina ebizibu because a boy child yamuwa ebizibu ebyo. We are the founder for abasajja ffe founder ey'okuleetera ensi ekujjulamu emisaswangule egijjuddemu. The reason that's why the number of single mothers is increasing. Yes. So single mothers tebalivaawo. Ne mu Bible balina single mother. Dobin. Omwana w'omulenzi aba atandise okuba nga atandise okutegeera. Yes. It is your duty as a mom okumusomesa how to handle a woman. It is your duty as a mom okumusomesa how to fall in love. Twagala mukazi alina sente ennaku zino, twagala mukazi alina amabene weebuuza ebbina senga balijjako. Then what? Love nesobola okubeera waawo. Twagala mukazi omwe abaana ne beekuuta. Ensonga kikansa mungi nnyo nti maama yayekuutanga buli obunankane butandika okuba nga neggwako kati agenda okuzaala omwana omwana alinamu kansa. Yes, Bina. Okyaza abasawo ku Radio 4 njaga okyazawo omusawo mubuuze akadagala ke bayita postina kamala emyaka emeka mubiri gw'omukazi. Abaana bamize nnyo after pills. Postina omumanyi? Yeah, morning after pills. Tomanyi postina? What is that? Family message kijja wakozesanga kuba temwakozesanga kondomu
what family message kije mwakozesa ngo butafuna lubuto Katonda yatayagala Choka- naye tuli ready. Choko musajja yasamulanga busamuzi wona wayagadde Yes. ngasamula busamuzi Ne withdraw method. Are we gonna try Ayishite. to Tokola withdraw. tokola kuzijula I am. emyaka gyonna you think akyawomeranga buwomezi tekyafaayo kijoga I think nagamba ono abakazi kyangu nnyo okufuna siriimu okusinga ate abasajja nampakanya kinyonyi we hawa ate nga tumujja kumwe. nti kyangu nnyo mmwe fe abasajja okusiga siriimu danga ate fe okufuna siriimu nti omusajja agenda kugjako akatimba agani kankajjeko nga basazeewo naye gwe omusajja kasita kubanga kafulumu kulomansi nga asobola okulomansinga nogwe tomanyi oba ayambadde oba toyambadde oteekako ogamugamba dadde yingiro gwe kenyini gwoleeta ekiwato nga kisembera kumpi Maifadde ni wano ng'akuba akafaananyi ya unless ye ng'akujjukiza tubeera tusinga njagala oledi effo polo nja kubeerako kyekibuzo kibajja dokita morning after pills bulid yapo stina whatever case it is bumala emyaka emeka mu mubiri gw'omukazi atamizi lwaki ogamba mbumalamu ebbanga mubuuze Auntie, there are emergency pills, Bina. So these ones take it every day as if they are real pills. You understand? So there's a reason why we emergency pills. tategera luganda onamugogambo Emergency pills. Have you sex told himself days in a toyagala funa lubuto? Umina pill immediately. okasindika wansi okayingiza Pill okamira. yalanga bitwe Yalianga bitwe. yalanga bitwe era emergency pill osobola okukamira kanaatuuka ddi eno wansi Kati wobanga olina infection lwaki omira? lwaki osonsekayo Lwaki ogera ne teekayo wansi eri waliwo ndeza okumira mukwano. ng'olwadde infection mungi No, because in Bisoma, better never doctors. By the way, Never I pay doctors. attention. Yeah, I pay attention. Dr. Karuhanga, where am I going to swalo mpozi ndaba babateekako ekyupa Candida go era back. ennaku zo wotegenda omukazi Then name piece of infection drips kanula tezibavaako Olimba Pina. no seriously abakazi bonna bonna n'abasajja tewafuna ne guuni gwabyogera ne ku tv Buchi. Abasajja nabo Alina infection. abazunza. balwawo naye ani asinga okuzunza infection basajja Tebagala kwekebeza. Bali reckless. Muzunza infections. Omuwala nejjanjaba n'omuddamu n'omuleeta infection endala. lwanga zomugamba teguni nsiga infection olina mana kusiga kiri Ekirwadde. ekirwadde kinamutta omanyi nze nayiga nakula bulala if I can't change the person I'm dating let me change the person If you can't change the person you're dating, Yeah. you rather change the person. yes How? bwe basobola kukyusa How are dowini you going to change the person nga tuli naye? bwe basobola kukyusa dowini nkwerekereza nenfuna omuntu atakureplacinga replacinga you can't change somebody you can love can change love can change anyone n'omugamba ekyo lekerawo kikola kino lekerawo kikola oyanjulira no they change oyanjulira Mama, can you change a person? love can change a person Naye gwakyuka. Your decision. Koba. love can change a person n'agendera ku mateeka ga relationship ye wetambula Nga gwoga choose ababeera teri because how they're Beera supposed to be control. themselves. that is not Themselves. esi controlling ocontrollinga kyawo That's control. oyakikunyonyole okitegeere Buli saa n'obeera nga felava abasajja yes. esobola tukyusa n'obeera nti omukazi omutegedde mama omwana nga agamba nti nina okubeereka saawa emu nga zirina kubeera saawa emu aba takyuse mama abaana ngamba saagala kubeera abavubuka tabaagala nze ddala ndaba emipiira ne bakyali bange naye nakira ku makya neleeta omukazi bonna ne badduka ne bagamba mwana Djjacob tuwulira ensonyi okujja nga mukazi owaali awo Era kati bw'obeera ng'olina gw'oyagala forwardingira out osobola forwardingira out wamu. Waliwo ebintu ebimu nga byetaaga kisajja. ate kiti fe tuyise bakazi abasajja tuli basajja tugwa mu nsobi zaffe ne twenyega ebiwundu byaffe ne tubonaabona ku ffe tetulina tuyinza kukaabira nsi because eddoboozi yaffe terina amakulu ge So likola what you're trying to say, if someone is trying to change me mu love nenga nokyusa, that's mwagala. nkutabuti seeyongerayo walala
nkyusa gwe kennyini mpozi kyemmanyi nti nekyensobola okukola kwe kukyuka like wesanga I could give an example like a phone nti ogenda okulaba nga your loved one waliwo omu gwe nalaba nti your loved one bw'atuuka eka ye n'abeera ng'ali ku ssimu naye ng'ate oli yagiggyeeko so obeera olaba nga kyabugwagwa gwe okubeera nga okyatinga ku ssimu ng'omwagalirawo ye yagiggyeeko alina baana. So that does not mean obeera onkyusa. Ate ku 80% ogenda okwetegereza omukazi ng'akola ekintu ekyo abako n'omusajja gw'aba ayogera naye oba omukazi oba gwe nalaba kapo yali egamba yali mukazi. Yes, n'omusajja example y'ono ensi teryamumanyi simwogedde wamulazako mu kamera ono omulaba mufumbo naye asobola kubeera ne mukazi ng'akyatenga n'omukazi omulaba nimbye byadda naye sikakola n'akyuka tebakulimba nekakati gamba fe tuyinza okubeera wano neddodo nga ndi Boward n'abeera ku ssimu ye. No, me, I can't do it when I'm in love with someone. Doreen. I want to respect that person. Doreen. Yeah. Thank you. High five. You pick that one. Of course. Ako kaba kamanyiro nedda namwe mutulekemo. Aye mune manyi bazwawulira nakwa munayo era oyo oyo mulaba kati manyi bogamba oyo obeera weeyogera kaha. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Oyo kansirika obagamba neyogerako komba ne kubuli alaali nga simuli sirimba gwoyo nga waali kati mu buliri nga you really the conversation is there nga ndi awo kubacho kibagamba abasajja bajooga microphone oli mugikwata ndozolaba better questions na finding ekintu ekiri weird in relationship wala omukazi gwe nayina omukazi tuli mbuliri ali ku Snapchat walabanga mutudde ku Snapchat ng'amala twistinga naye ogenda mu WhatsApp ye yatekamu kodi nga tosobola kugenda executive WhatsApp message ku WhatsApp entufu gyayikozesa ngenda yagitekawo nga decoy okitegeera naye lumu yagenda nakola mistake n'agireka kati mbande nenkwata nga ndaba alina olukalala yakola yatutekamu ne mu gurupu embwa eyo gasiya nemukyayi nga muli mu group ng'agamba abanaku ba Djjacob kampa ku sente kampa ku sente akabasente bali eno naye bannange bukama ekitegeeza abakazi we are players more than you men. More. Really? Ate gabagamba musobola otufuna ffe naye nga relationship eri perfect ekyeteeka okuba nga limu omusajja agiwa amagezi wataba pastor ayinza okubeera sheeke wataba sheeke ena ayinza okubeera nga okitegeera kati era teweewuunya nnyo omukazi ogaa nti omunange omanyi I think this relationship won't work for me I don't see ourselves anywhere in future. Let me just back up because you're not my type. I'm forcing. Let's be friends. Ne friends nakublocking out then and then. What a week says munange gundi munange ndumu. Gundi bamwanjudde. Bamwanjudde. How? Kumbe omusajja bulijjo mu relationship mwali awamagezi nga mwali abeeramu nga womudisappointinga ngajje naga baby tanfaako nga wamma ekitegeeza abeebo abarushing okuyingira mu relationship teri message yasinga kumenya mutima omuntu nga ndaba we are in good terms mutwala nga mukazi wange naye agamba omusajja it's like I'm single because I'm dating person aliyesanga omuntu ali single nakwawo ekigenda mukama katonda abakazi bannange because ne ku social media wali weyisanga ali single. The problem is abantu basinga ndi badetinga partner babe nga tebamanyi kiki bakola. This is my job. Ndya ku social media, ndya ku media. Manye ebintu ebitrendingisa audience yange.
okitegeera Era ina kati gwe understanding. tekinga ng'omuyimbi ng'akoze vidiyo n'akwata omwana namu gwe n'obubuwa nga to akimanyi nti waddeetinga muyimbi akola vidiyo asookera bwakuca ng'akutta omuzindaalo Seductive ng'omuyimbi ogwo mmanyi. nve ne ku Black Tea ayinza okuntambuliza kubanga tansi okola ebintu sikyabitegera bulungi. Ladies and gentlemen, try to keep quiet and see how God created some universe like the system. So now can we talk? Yeah, we can talk. Okay, so now what I was saying is, kitegeeza batugamba nti bw'olaba omuntu ng'ayanguye okusekiringa ino omuntu omulala. Tabadde faithful omulundi n'ogumu. Omuntu abeera kasita patanaawo are moving on immediately, even if it takes 1 year. Nayingira obufumbo nayingira manya he or she was never even 1 year Jacob. Yes. Healing takes time. And forgetting, we heal differently. And forgetting a person. But healing. What is that? And forgetting a person who was once in a relationship very deep. It's taking a time. If you say omuntu relationship gwaho ayinza okubanga amenyesa omutima omusajja nga takyagala muntu gwayagala naye nga aliwo for the sake of tino either taagala mufiirwa oba either maama abaana be oba tata w'abaana be ng'omuntu gwayagala ku mutima amusanga somewhere era wabeera nda agiwulira wajja eno ng'alita buvunaanyizibwa komyawo gyeni buyinza okuba obuvunaanyizibwa bwa ssente buyinza okuba obuvunaanyizibwa bw'abaana buyinza okuba obuvunaanyizibwa bwa property buyinza okuba obuvunaanyizibwa bwonna naye ng'essanyu lye yonna alifuna somewhere. Kati bwe mwawukana immediately gwakoleka ng'ayingira n'oli bihappeninga kyebabagamba n'abasajja abafumba abasinga baba balina gwe baagala ennyo naye gwakomawo esimu yange akoma because of buvunaanyizibwa bitiibwa ekimuleeta buvunaanyizibwa bitiibwa property. kigeza mukwano tonoba lwakuba bayinza obutakukima anobe ayinza okutoba ne batamunona kuzino temukyakima waba tali happy anobe waliwo omusajja gwe wadde nenze mukazi wanoba I don't simugoberera ne format yange endala generese omukazi wa blockinga ku simu siddamu mukubira omulamu bwange bwonna siddamu omutima gunnuma nga nyizeemu siddamu mba nkumazi wenkwata simu y'omukazi nga mulimu message y'omusajja siddamu mark siddamu siddamu mba nkumaze newa message ga nti no munange ono mukwano we just talking fuck katonda yatunda omukazi gasobola kubeera mukwano gwa mukazi they are just friends never okujja ng'olimu ekibeerabeera eza ng'oli galigali oba ng'oli kikiman nga bakikimani bawanyinaku zebwe mumanyi mikwano gyammwe mmwe ababiri eza ng'oli kikiman because owaki ekiriwo ya ali iza kikiro kikiman ye muntu akozesa omukazi n'omusajja mu by'omukwano aliza kikiman ali bisexual akikuba left and right and center mikono gyono okusinga mikono gyammwe gibayo okujja ng'oli kikimanyi omukazi yenna the best friend we alina kubeera bbaawe best friend we alina kubeera boyfriend we bwebanga omukazi gwodatinga abeera mu circles yekayeka ye musajja mu gurupu simanyi mubamu omusajja oyo amwekoma naye nga sobola mugamba ng'alinze moment eyo relationship eggwewo atekinge over because aba akimanyi ate kibatwalira ebbanga eddene okumuvinga on okitegera nga mmwe abakazi oba kirimu enswera naye kankitegedde ma tukirize tugaane love is funny ng'olina omuntu ali funny
love is beautiful mulina omuntu agimanyi ngaali beautiful. Love is communication bwobanga olina omuntu communicating. Love is sweet bwobanga olina omuntu asobola okukusa omutima gwo in each capacity gyasobola. Bw'oba omuntu akutyaye oba omuwonye, what do you mean like oba omuwonye? Waliwo abakomawo. You understand? Listen. Yes, what you're meant to abakomawo. be. You never know. People make mistakes, Djjacob. Sidda mabega, that is my motto. You're kidding? Sidda mabega. Bwenkera ku makina ova mu bulamu bwange oba ovuddemu okudda emabega. There's a scenario, one of my ex yajjako ewange nga omusajja gwe era asuubira okubeera perfect more than me. Nemuviira mbuli nensula mu ntebe. N'aloopa. Wankyayira ddala bwoti nemugamba yes. Tudda mu counseling ne bandoopera Yes. Djjacob. Namuloperako sidda mabega. Ate neera amwagala ne mukwano gw'ono muyimbi ng'amwagala bitya embwa eyo. Sidda mabega. I don't. So oba omuwonye. Se forcing a love sidda mabega. Good riddance. Neeyagala nnyo ennaku zino oba njagala nnyo obulamu bwange I okusinga love kintu that. kirala. I love that. Ogenda kwetegereza ow'e Masaka n'ow'e Kampala n'ow'e Central balinga abayonka ku bbere erimu abakazi. Djjacob, lwaki abantu bagamba lwaki buli time they talk about abantu abasabye abayimbi mubakuteekamu Okusaba Basaba ebintu byabwe. okubasaba okuba Upcoming artist. Naye kwana bwe nalaba ng'ayogera. nti ki? nti Naye kale teyayogera linnya lyo naye nategeera buyimba mbu wagamba toyagala ssente oyagala yagala biyimbi nyamnyamu. Nti sikola. bakuwa bubi Just kati oba omanya kiri kimu kyokka. Bena baby nkoze effujjo linnyo naye sikwata mukazi sikaka mukazi. Bw'oba oli muntu ali above 18 years, You should understand you. whatever case be happening there in between nze naye biba agreed on. I don't force anyone. I don't rape. I respect what we call a woman. That is my character. naye ng'osooka bakwana oba oteekawo okugundi. Era omukazi bamukata omukazi bamukwana bamukwana nakkirizawo n'agaana wagaana it's okay nga neeyongerayo. n'oluyimba n'olukuba. Yes ate kinako bujulifu buli abaagaana ennyimba zaba nenzikuba bangi wekiba omanya bangi siraga kwekaana kukola nantongo ninga ennyimba nga kyali wange kyeki kyenagende teriyo musajja abeera mukwano gwa mukazi omukazi tamwinaako feeling oba tamwinaako kukola ki. So tell me because your talk tebiri. Ebiriyo. He's my friend. Just because of it, yeah. He's just a guy. Yansaba enamba yange nenjimuwa asimbwa busumbuye. Nze guy yangoberedde nannemera ku ngakozi abantu bonna bantunuulira ne mu enamba yange mugamba ku namba zonna wakyo wasoma yenfu. By the Noga kamwenfu. Nanti kwempu wenjimuwa yada agiteka nga wagikubirako. So what? So what? Wagikubako. So what ovaawo n'otambula n'ogenda. But you have someone in your life, yeah. Abakazi benakozi balinganga nkoko. Oli asookera makina aganda. Munanga, I've got your number from your friend. Man, onkwagala nnyo. Ojja n'ogamba, hello, Doreen, hello. Who gave you my number? Your friend, man. Hey, my friend who? No, I can't tell the name because it was nemutandikira nemwagala. Because the kasitotandika munnange nera wamma oli mutuufu balina kubeera nga kati bina bebe waliwo omusajja conversation. bebe alina omusajja yali amukwana naye yamulagirawo nti I'm not interested ngali mu relationship ne Wiliba yamulagirawo I'm not interested n'amublockinga. Wow, that's respect. Naye omukazi atali eyo obe mu relationship naye ng'alina ebbajjo n'owulira obusungu noga naye mba ex bange bonna kale ate mubamu omuntu gwegana munange ex wange okwata nguyagana kwekuga nti gundi yali ex we mu birooto nga badeetinzeko bokaka bakuswaza ogana oyo ex wange ng'oba omulaba olina kukola bukozi bwoti ekyo lwaki wakogga sekoga nzanya nnyo omupiira nzanya nnyo omupiira oyongera yakulumya nnyo yayagala n'akulemesa talina kyeyannemesa yanyamba
Otegeera ekikazi kyali kyenze ekyo Kyali kyenzi. ekikazi kyali kyenze era nze bagina kusaasira naye bakyali bonna sagala kumanya oba bakyali bonna bali bonna ekikazi kyali kyenzi naye wali obeerawa nga byaka Kitegere ekikazi. Bakikusibako nnyo naye kyali kirabika bulungi. tetuganyi kiyinza okuba nga kyali kirabika Lwaki ye naye yamuzaala ngaeki atakuzaalamu? Yali alina okuwa omwana. Lwaki yakuwa mwana? Lwaki otegeze oli yali lwaki yamuzaalamu tomumanyi. lwaki yamuzaalamu Naakule oli omuwala onja bukugamba omukazi bakyengamba yamuzaalamu tamuzaalangamu nange bwemadendowooza alina omwana. yamuzalamu yamuzaalamu okuja nga kisiru kyetwogerako nakyo Simanyi namanyi. yamuzaalamu yamuzalamu Yamuzaalamu. Kati Jacob waliwo omusajja gwadde bavumana ku TikTok yagenze n'avaayo bamita Brian Achoze ne waali awo sex therapist yagambye abakazi yabadde awo abasajja magezi abakazi abali mu 30s bwabadde agamba basajja mwewala abakazi abali mu 30s temubawasa nedda toka munga that was so wrong era abakazi babi banyize like your age shaming. Why are you clapping? That's not age shaming. No. In our reasons, is very hurtful and insensitive. Mbuno abali above 30 balina ebizibu nga infertility mbubafuga nnyo abasajja mbu tebawuliriza no submissive. Genda ku kimu yagamba ekisookedde ddala bali ki Mbu high chances abali above 30 chances z'okubeera infertile oba infertility. olina omwana No, sinafuna. olina omwana oli myaka emeka Mid 30s. tolyanko kitubu bukyanga bwensi ebeerawo Tulina bids. stupid Just Infertility. I don't want to Ekyo get pregnant kituufu. because I don't want to get pregnant now. ekyo kituufu kyeyayogedde Aha, ekyokubiri. tugende ku kyokubiri Mbu tebawuliriza tebali submissive bafuga thank you kituufu not everyone who is above 30. Uyo akujja alina omukazi ali above 30 Akunyooma. musembeza akasindala uyo naye nga abasinga obungi Kunyooma abasajja. mpozi nga balina naye Not everyone who is above that. Yagambye mbu kase kati kikyalimbye awo tugende ku kyokuna ekyokuna kyabadde ki kyakusatu kyakusatu kyabadde ki kyogedde bitano kyagala kujjukiramu eye contact kakinonyenimu nga bwogira nga bwe-explain nga lwaki oyagala abasajja bagende bawasa abawala abali below 30. What are you trying to say about Ekisookera ddala. us while our 30? ekisookera ddala ekisookera ddala oba ogudde ku myaka emeka gwamanyi as long as omuntu akuleta essanyu that is the way to go naye kinyuma nnyo musajja okudetinga omukazi atasobola N'aba 20s Fertility could be right because Bali bagamba abali nti infertile. nti omuntu egi Tebali abali mu 20s abali infertile. That's why I was like, no, that was very insensitive. That's why there are women. very few Infertility. fertility centers omanyi Infertility kyabadde kivumo ejji eriri abafula tebeera likaddiye N'aba 20s tebali batazaala. It was insensitive. Kale. Very insensitive. Ze kankunoonyeze wano. That was so wrong. Era nanyiize. Si yono. Mu myaka 3 gyatulemeddeko nno. Bamuvumyevumye edda. lwaki otuukamu egyo emyaka ntonayo mwana Abasajja babadduka. Basina mwana ate olina efa abaagala. omukazi tosobola kwagala kufuna mwana nakubuuza kale Tolina mwana? nakugamba ensonga ttaano lwaki etanaba bulungi abasajja temulina kuwasa bakazi basukka myaka 3 ku 35. Nanfuna opinion. Ensonga esooka omukazi asuze emyaka 3 buli kaunti eba waggulu nnyo abayagadde abasajja abasoba mu 5 Which is wrong. nedda nnyabo Which is wrong. Abaana bali mu 20s balina olukalala lw'abasajja lwe bebase nabo. That was wrong, Jacob. naye bwe mbeera mba ekyo tinga sinaweza bagamba basukkamu Bina, thank you. Bina ali ku bano. For real. agenda basukka abataano era agenda kufuna asukka ku wokutaano
nesi natuuka nakubataano Nasooka nakubataano. akulimba tugende ku kirala ekyo kituufu nakyo kyoba omanya kikino okkiriza mu byobuwangwa biwulira Ah, kale mbikiriza obikirizamu okimanyi nti nno omusajja weyebaka nawe live asigala mu ggwe sigala muze nakugamba nti no wetumala okwegala nawo tuwunya bo wagamba muno bawunya wiiki namba nedda abo sibamanyi ababo betera kabalina scams ezo genda ku kirala sajja kino naye tojja kitegeera kuba ntokitegeera bagamba sikiriza gundi tugamba nedda that is reality ge mazima asigala muze kati wetwogerera akyalimu namujja mudda ayinza okuba nga yava mu mutima naye nga mwali mu ggwe tasobola nena nkusazaamu vaamu mu linnya lya yesu nanti kale amiina nasetulinga kukola raundi 2 era raundi 8 ne raundi 10 so mutuufu ne sex mbuno tuba tugira mutuufu above that yes kubanga obeera akisookera ddala okusokera ddala oyinza okuba mu 20 zo oyinza okuba mu 20 zo wali ku family planning omwera ebikundu ebikutangira ogenda okutuuka mu myaka 35 awo tokyawulira appetite ya sex okalamanga okalamanga omusajja alina kukozesa malusu omusajja alina kukozesa oyo baby bikozi bityobo yes amalusu mubannange abasajja bakozesa amalusu gololonna era bw'obanga olina omusajja ng'aga nnyo ogenda ebbakuli kanzu tugenda mu kalulu kankigumyawo yewunya lwaki abasajja bagenda wansi eyo ali nayagala akuwe kiisi butasobola nasobola kumala kusenya watusenyeza ate guza omunwa abamanyi emyaka gyekigenze kati mu insecurity ezo zayina mwatandikira okutulugunya nakwetolola natandika okunoonyerezaako abeera mutuufu tulina ebbuba yebubadyo weeriri kubanga emyaka giba gidduse nga opportunity yonna gyokwasaako wooti imagine nawe bagamba nti abasajja benzi nekigwa mu muntu wa above 30 abasajja bolina benzi buli walaba ng'olina egundi ngagamba era bw'osanga omusajja omwenzi ku myaka 50 manya mu buvubuka bwe mu 20s awo teyegattagatta nnyo bw'osanga omusajja ali mu 40s 50s awo nga asitulizaga kumanya mu buvubuka bwe yali wa tabbu nyina atokesa nagamba bintamye emiseto kigenda kubeera kizibu nnyo akikola lwayagadde thank you ne sex abeera wa kalenda mu relationship tewabangako kintu kiyitibwa sex wa kalenda sex wa kalenda taliiyo omusajja wayagalira waliira kyova olaba nti ebitabo byebakoze bubi nnyo byebatedde okulowooza nti omwenkanakana abasajja ne mu reality omusajja bwayagala waliira tetuli bisolo naye ekisolo oba it's always good for us to plan and then we prepare ourselves so that when we get there nga fena you're geared up we are geared up tegedde lwaki okyali singu I'm above that tulekemu mutuufu era mutuufu tewali kyeyalimbye mutuufu era because jukira wabeerawo family planning mutuufu era abeera mutuufu teri kintu kisinga kunyuma jukira waliwo menopause kuzaala mwana mu musajja n'omuwulira n'omuweerera
Loza mwana musajja aweera n'okuwerera. basinga mother bali ebuwalabu ebwo no because bagala kubeerayo naye ebisajja byabafunisa mbuti nibagenda okulabira Abaana, yes. nagenda because tata teyasomesa nagenda because mama teyasomesa nagenda because omusajja yamusodire obuvunanyizibwa ngaalina bikola. So nawe so wagira abasajja tebagenda ku bakazi abali above 30. Kiwagira, but that is the reality. bagambye above 35. Ze, 30. as long as a woman can make you happy. Waba wezize emyaka government ya Uganda amateeka gye gakkiza okwagala. 18. Fall in love, settle down, move on with life. That is it. And if you don't feel like, If you feel like you want to be single, be single. Be single. wait. Fred Wood ali single. Be single. Freddy. Yani, ani, erinya, Brian, oli single. Brian ali single. You are single. Mingo. Buzibu kyobuli waawo. Oli single. Brian ali single. Muja kuzaala abaana oli wa brown oli wa black. Nze ndi mwelu munda, my dear. All my siblings are brown. My dad was very brown like a Mnyarwanda. My mama is a bit zechira kanina jaja gwe nasika. Oh, trust me, I'm brown inside. No. Mfana na dad, actually dad ina features. Okufana nsiri Uganda. No, I'm serious. I'm brown inside. Outside I'm dark. So wembera n'omuntu omutugavu kati nemala za mu Djjacob mwana vayo nga mweru. Gasia. Bina amakola Solange. Mbugasia. Solange, mukwana ali eyo. Ali mu nsonga nga you're feeling pain. Solange ono akuyambako okubeera nga towulira bulumi. Era nga twongera okugamba kati ng'abantu abagenda mu nsonga babeera ne fibroids abo obulumi bubeera bungi nnyo. Nina endometriosis n'abaana nga bakatandika. So it's always good abawala abakatandika abo nabo they also feel cramps. Naye Solange ono beera omumira okwacupa ako omirawo busatu during that time y'obeera mu pizzo, then oddamu n'omira the next time era lw'obeera muki ayamba. It's a painkiller. Why we like it is that it's a herbal. Yeah. So tekosa gwe nga gwe okukosa mboba your liver or kidney nedda. So then another thing, it's certified. Yep. Certified. Nama bali abweru, you can always make your orders. The number is there. Yes. Abagenda ku ssomero guys bazadde mu parkingira abaana bamwe abali omanyi ntali mu physical parking. You know, so sitomanya kubanga bibatawaanya n'atagenda ku ssomero because alina stomach pains. Then tina naba Biva Organics bali wali emengo. Number eri awo, you can always call them and Dr. Djjacob, whatever it is you're going through, Djjacob bali wali emengo opposite Baswengere. Otherwise Djjacob tugenda kuwagira rudi mne twagala kuterayo. Djjacob ebye Katonda yabikola laba yagera n'akeera makyanga ali number 1 ngate yali number 4 kiko ebyo bya miracle. So yeetaaga abantu wamma yeetaaga obuwagizi wamma. By the way, but tuwe bakali number 4. Twali tuwala fena ku social media. Banenda babira musijini. Djjacob ye number 1. Bana. Matuna Djjacob katuna kadolo yakwata mazina agafulamu mwenge. Who are you? Miracles happen. Next mayor of Munamwaya. Omuzibe nala. Miracles happen. Chaka bagamba ngenda kusavinga time na politics. It's okay tugende. Tugende. Tugende.